nga n'amanya baali bagakola ki bamaze okugagamba omuki omusawo naye gwe gwogamba omubbi gwoteebereza nti abadde mubbi gwotwala budde ki obumanya n'amanya ge n'ennamba ye n'ag'abazadde be n'obakubira n'essimu n'obibagamba bagamba Nsamba yali mubbi bo we bagamba yali abuuka kikomera kye tuwulira Spice Diana muntu w'amaanyi mu ggwanga Spice Diana ine namba ya defense w'ekyalo ne defense asula opposite we wasula yatwala omukisa ogumutegeezaako ye kye bagamba nti yali mubbi kirwa kye balaga nti kye yali abba oba batuyambe buyambe kale baddire ku kamera ya Spice Diana batulage omwana nga walamba ffe tujja baba mativu ebisigadde ne wana abakomezaawo ekyokubiri security ekuume wa Spice Diana yali luddawa okutuuka nga omwana bonna abayitako atuuka ogenda mu kisenge kya Spice Diana bo gye boogera kye bagamba nti yali mu kisenge ng'akola ki gwe tolabanga awo waliwo ekiriwo ekitali kituufu. Amanya agange nze James Musisalongo chairman w'ekyamula ate munnange ono ye wa defense bamuyita Mwami Leonard Lesibawa kati ku lunaku lw'omukaaga ffe tutera okutuula mu LC tetubeera mu buli kiseera mu offices za LC naye ku Saturday ssaawa nga 4 tuba tuli mu office ne wajjawo munnamawulire omu n'atubuulira nti waliwo incidence eyagudde mu kitundu kyaffe twagitegeddeko tumugamba nga tetunaba kugimanya incidence ki n'atubuulira nti ewa Spice awo waliwo omuntu eyafiiriddewo era ye yatandika okutubuulira yazze ne bamukuba ne bamugjawo ne bamutwala naye n'afiira eyo olw'okuba nali ne defense amangu ago yakwata essimu n'akubira Ossi Salama n'amubuuza nti waliwo ekintu bwekino bakitegeddeko Ossi n'atwashuwalinga nti ekyaliwo naye yali badde mubbi nti twate tufunangako incidence egamba nti balwanye oba bakoze ekyo bakoze eki at least that one we are sure. This one we are surprised nti teyasobola kutugamba essimu yange agirina omuntu bagamba nti waba okutta omubbi mukwate mutwale ku poliisi muba amateeka bakole ki bo basaliwamu amagezi kye bayinza okumukola naye nga tebakuwamba atuuze oda nti mumukole eki mukwate omuntu mumukube mumutte ekintu ekyo tukivumirira neze kuvumirira kubanga buli muntu wanakwata omuntu n'abanga amukubye n'amutta tewajja kuwa bujulizi kati obujulizi bwawo tetunaawo tuyinza okukola ki kubufuna olw'ensonga nti oli yafudde. Spice yakolagana poliisi tebakolagana ki na LC tugenda okukibuulirizaako baluga nti kyabaddewo naye poliisi yakoze ekyahandlinze ate nga poliisi ffe tuli wansi wa poliisi tetuli waggulu wa poliisi. Ate naye Spice ayinza okuba nga alimu ekirowooza nti ye engeri gy'alina abantu alina system emukuuma I would think so kubanga okuva ku kamera nze bwe nayingiramu alina kamera ze alina embwa ze alina abasirikale be owulidde so toyinza kuddaawo n'olowooza nti ayinza okugamba that system is enough bwe mba nfunye ekizibu nga system tenkumbye bulungi have a direct contact with the police era naffe bwe twafuna information we had to contact the police sebo kino mukimanyiiko tukimanyiiko ne osera ntuddamu tumubuuza kino okimanyiiko tiye kyetusuubira nti issues nga zino betuzirwayizingira mu community kubanga oyinza okusanga nga waliwo abaawulira oluyoogaano ne balumira ne basirika ne balumirira muli mu kikomera kyabwe kuba kiwanvu mutayinza kutunulayo kati nga LC tugenda mu kikomera tukole ki tubeyanjulire n'abantu abalimu twabuze ki ekyabaddewo tubuuze ne Spice ndi ekintu kituukawo kitya ne mutabukulya ki LC ate nga LC ekola ki yebatwala yesookerwako wansi netuuka tuddako poliisi. Nze nasanga nga mpulira twali eno wabwe katulya tu mumukube ayina n'akambe nga bakalina mu ngalo tabaze n'akambe bamusanze ayingira mu kisenge kya Spice ne bamukuba ne tumujjayo n'addukira n'eggalya mu kinaabiro kati gye bamujjandira kuba ffe twamusanga awo ku geeti ne baggula geeti poliisi n'etuuka ne bamuteekako ne bamutwala naye nga twewuunye engeri gyewalampamu okugwa muli kyekyatwebuuzisa yali azze kukola ki
kyetwebuuza zaalinga ssaawa awo 4 5 misana makyakyawo n'awalampa n'agwa muli kakale omuntu wavuza okulumba nga tolaki omumanyeko okolaki naawe nakwetaasa yali ali awo sikwekuba okwali awo ennyo tibamukuba nti aliteki ali kaba yali anywedde n'ebiyagayaga bye waliwo omubbi asobola okuwalampa emisana abamu babala n'ebigendererwa byabwe tomanya abakwatiddwa kuliko Ssemaganda Steward nebeera Amina bano bakozi bawaka era nga tuli mu kunoonyereza omuntu agambibwa okuba nti yagambibwa okuba nti bamugwako kirindi ng'abatuuze mu kitundu ekyo mu maka akulira n'amaka ago Nsamba Henry myaka 27 n'akubibwa era poliisi bwe yajja n'emutaasa naye olwali omutuusa mu ddwaliro wayitawo essaawa mbale otegeeza nti yamala nasooka enkomerero so abakozi b'ewaka bebalumiriza nti omuntu ono yalinnya ekikomera n'ayingira ennyumba ng'akutte akambe era niwabeerawo enduulu eyakubibwa yasikiriza abantu mu kitundu era olwali okumufulumya ebweru kirinde kimukakkanako embeerawo bwe yatandikira paka bwe yafudde ng'ali mu ddwaliro so okunoonyereza ko kugenda maaso omuntu kitukakatako nga poliisi nti omuntu bw'aba afudde tuba tulina okunoonyereza ki ekyamuviiriddeko okufa so accounts weziri ez'enjawulo tufunye statements ez'enjawulo era kwe tujja osinziira okwo okumanya yafudde atya bwe kiba kituufu nti kirindi kyekyamuguddeko twidentifyinge bani abali mu kirindi ekyo naye nga kyo waliwo omusango gwali gwaggulirwawo gw'obulumbaganyi maka criminal trespassing mu nyumba eyo eya Spice Diana naye tulina okutunuulira munsenge y'okuba nti n'omuntu ono yafa. Okay, afande, Spice Diana ne Roger bo statements zamaze okubagibwako. Statements za Spice Diana ne Roger za kutwalibwa olunaku olwaleero esaawa z'enjogererako zadda ziwedde n'okufunibwa naye kyetugenda okwongeramu essira kwe kufuna n'abo abalala bye boogera ebbali ebyo okukakasa biki bye banyumya omuntu yali amanyi bati yali tamumanyi ebyo byonna tujja bba tubifuna oba yakubibwa munda oba nedda wabeerawo obutambi bwonna obuyinza otuyamba nga CCTV footages tuyinza okusinziirako naye kitumanyi nti poliisi omuntu yamusanga wabweru so unless nga waliwo ekipya kyonna ekiba kizuuse mu statements zetuli mu kukola n'obujulizi bwe tunaaba tufunye tujja genda nakyo naye nga DPP yalina okuwa ensalawo ey'enkomeredde era bwe tunaaba tumaze okunoonyereza fayire nejjabba etwalibwe wa DPP atuwabule ku kyekiyinza okudda mu maaso naffe tetuyinza kuvayo ne tunya muntu yali emabega w'ettemu nga tetulina bujulizi bwa nkomeredde.